Olunaku olwaleero tukomyewo mu kanyomero kaffe Beyond the Stage ng'olwaleero tubaleetedde Tomudi. Yakutama naawe n'omwetamwa naye n'akwetamwa, leero agenda otubuulira tumusanzeewa, bw'aba tali ku stage abeerawa. Tumusanze nno wano ku Tommy's Nail Clinic and Makeup Studio. Mubadde mukimanyi nti no Tomudi bannange ayina bizinesi y'enjala, akola ku bakyala abayooyoota emikono enjala, ate nno bw'onajja mbu yakwekwatira nako. Onya n'omuzabibu taata ye yagulima tugonywera ku kyayi. Abantu mu Uganda abantu bamumanyi. Abayinza obutakumanya. Emuzabbibu tetujja leero gugendamu, naye leero kye tuliko tukusanze wano ku Tommy's, twagala okumanya mu kanyomero kaffe olwaleero. Mumanyi abayimbi mutukwekanya ebintu bye mukola. Bwe wali awo inspiration wagijjawa mu mirimu gyonna egiri mu nsi nga gwe Tomudi okusalawo nti kantandike Nail Clinic eno ne Makeup Studio. Ekisookera ddala abakyala ennaku zino tebakyasobola kutambula nga tebalina njala, era nga weweeraba tebakyasobola kutambula nga tebalina ka makeup n'aka lipstick wakataddeko. So nalabanga tale weekali. Kati birungi ki byofunye mulimu guno era wagutandika ddi? Gutandise myezi ndowooza ng'ena emabega, because twatandikira eri ngenda olaba tebakola bulungi eri ku Busaba Road, ne switching nenzira wano eno wano nakamalawo emyezi 2 and okusinziira ku birungi of course kasente kasobola yingira nga omanyi abakyala obuwala gye bukoma okuba obulungi n'ebbeeyi oshegeera koso ogaziya ku nnyingizaayo notatunula nnyo kazindaalo. Nganze omuyimbi omuto yamaani. Yakusoomooza ki by'ozosanga mu bizinesi eno obukyanga ogitandika? Of course competition, kubanga kati otunula kati nga ku kino ekizimbe kuliko abantu nga banna bonna baaki bonna banjala, naye just oba olina kwebrandinga brand good work so bana abasajja abakozi b'enjala oyinza okwesanga nga olina namugula segeera mugula oba olina waabadde n'okisaamu n'akasente olwa quality, kubanga yo we banakolako obwala obubi tojja kudda segeera. Kigwe ki ekyenkiza ennyo ky'ogamba kino nkikola bakasitoma aba? Of course I have quality kubanga benkozeeko okuva wenajja waneeno basobola okugira kuba bakomyewo wadde bakomawo amala wiiki 2 nadda naga njagala kikyusa. Of course aba bakusiimye naye kirala superstar asobola okukolako soga nze Tom gwe njagala onteekeko ka oilo segeera wenzija wano njagala nkusangewo. Of course eyo offer njiwa ba client bange. Obakuba ku muziki singa baba bazze wano fani nayagala ku muziki bino birala yes era snap yes kweyagalamu kola ku video waneeno bu challenge ayinza okujaga mazika challenge ko kolimba lupya njagala kakola naawe waneeno offer zowe ziri. Abayimbi bajja ne bakusupportingako bo? Abayimbi badde tebannaba okusinziira nga wegamye nti wapya naye njabayitamu ngeri njabayitamu kyemanyi tusaba mugamba n'atakola ki n'atajja okusingira ddala mikwano gyaffe bano ab'oku TikTok baneeno manyi naveeyo munnaye mikwano nsinga kuba n'egyo so kati aba bomanyi aba TikTok abamaanyi abo bajja waneeno nze mbakolako. Okay. Kakati business eno oginako future plans ki era ogirabawo mu myaka egijja mu maaso eyo kikyoluubirira? Mutonzi waffe yasalawo kosi omuntu yenna alina kola agenda mu maaso. Ndaba wano wafunda kosi nja kwetaaga okugaziwamuko that is nga market yeeyongedde abakasitoma bange tebalina we batuula bwekyo nkisuubira olw'enjala zenkola yes ekyo nkisuubira nsinga wano era njagala kuma mafiina n'amafiina yo mwagala nnyo bambi nze nga nze ate simulabangako njagala ajjeko wane n'abalala bayimbi bannange abakyala okusingira ddala muyitako ko waneeno tuwaya ate n'amasannyalaze nze ngayina
tomanya nkuweerawo kakolabo. Ebya Tom D mubyewuliriddeko. Abagambye abayimbi abakyala mujje ofa za bwereere. Buli Lwakusatu tugenda bba tubaleetera serebu wammwe nga bw'aba tali ku stage abeera mulimu ki, abeera akakkalabya biki, oba sente azitwala bibye n'akola by'ayagala. Tusinkane Olwokusatu olujja.